Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike. Amazima genyini firikola mune ekyatutondebwa okuba tukola ebyaddala tukuleta munange tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Mbaniriza basone benya na program yawidwanga ekiri emabega w'amawulire Behind the News. Nga bulijjo omulangira Kanimage gange. Oli Impact FM radio lwasa manjanga bulijjo nakulwa mukaaga ennaku 19 omwezi gwa 8 omwaka 2023 tuli fenna paka sawa 2 ezokumacha guna kulwalero program bwe kwandi otegera munaffe we tuogera tuogere ekiwalabe mawuli ekitufu basi kitufu kiri kitya wakiwuliddewa wakirabyewa ki ekiri emabega w'ekyo Behind the News n'olwensonga eyo kakkana gama muno program webetandise obudde busawemu aberenga zukuse tubirenga tutandika mu kaseera kano kenyini basebuli banyo nate mbazukusa kune magano muzuke mwena kasobera wa munange gwe ozukuse nenga mu mutima gwo guli olimu ekirozo kigamba ati ngenda kulya nkoko lunaku lwaleero nenko gyo gwanti oliya oba oliisa banno amazima genyini nga nkoko nansi oba ngando oba nyoro oba ngisu oba ncholi oba kinenga nansi local chicken webali nnyo webalire ddala toka kuliisa banno obukoko bwa lunaku 5 mukaaga olwokuba bukubye ebiyiso n'ebidagane bugejja n'obaliisa ne basanyuka ne bagenda kumbo bulwadde cancer bagenda kulya ate bafe mu bbanga etone nnyo nnyini ddala wamba mwe bali nnyo taata gwa agenda nate wali mu katale mu katimba n'otakula olubuto ng'ogamba nti mumpeye enkoko ng'osonga ku seggwanga eŋŋanda oba seggwanga ennyoro oba seggwanga enkyoli oba ennyankole n'otaweta lubuto ng'ogamba mpakwa kiyo webale nnyo bali ddala mwebale nnyo mwena abagezezza okuba nti mulima greens envendirwa ewaka kubanga twakizula nti kati abalima envendirwa for commercial purposes abaga okuba nti bazitunda bazirima tebafaayo bafuuyira eddagala neberanga gamba ogenda kulya ddagala butwa bwokka muganda wange obanga werimina envendirwa zo nga n'okuba otuuka okufuuyira ofuuyiza ddagala eryaffe litumanyire okulo bulungi ennyo tulina ekyokulabirako evvu tabisemu kamulali n'ofuuyira omusiro gw'obumyu bituwe bitubedde benna munaffe gamba nti webali nnyo webalire ddala ate nawe wajja ku butula nga togenda kugula butula buno ebitula ebinene ngamba katunkuma sono gwe bafuuyira oba gwe bakyusa gwe bakolerera alinga eriiso eryengege nedda kali kaba katini kati katunkuma ennyino lyakaawa muganda ngeri yako ojja obutwa mubiri gwe kubanga tutambulira mu butwa mulya butwa munywa butwa mu mbeera zonna webale nnyo gwe taata ne maama nawe omwana ewaka ng'omanyi nti owawumudde kati naye ng'ogenda kufumba amazzi ag'okunywa ewaka oleme kunywa chemical water lwaki tugaita chemical water mwe mugaita mineral water nze gaita chemical water oleme ganywa kubanga chemicals batika mupitirivu nnyo nnyini ddala ate bennyini bava ne bagamba nti zaabulabe eri obulabe bw'omuntu nga fluoride ebya ddala so fumba amazzi go ganywe bakuyite loko naye ng'ate gwe okimanyi nti otaasa bulamu webali nnyo muganda wange atagenda nnyo okuba nti olya emmere ebyoguze mu supermarket wabula olye emmere etali nkolerere taata ne maama kasitobera nga gwe nawe oliawo oya kubanga abaana bo bayisanga simanyi ab'ebulaaya abaaki bulaaya tebalina mmere eri organic balina mmere kyova nti abaana bafa nnyo kansa naye kyewunyisa mu ggwanga Uganda bogene mulago mu Cancer Institute abaana ne bakwaniriza 40 buli lunaku bakiŋŋamba nakirabako nange 40 buli lunaku omusawo yanonawo nantwala emulago naye ndaba ebyeddala kansa aluma abantu kansa aluma abaana kansa aluma abavubuka kansa aluma abakyala kansa aluma abaana wamu n'abakadde ezitali ndwadde zaffe eyo lifestyle disease neeyisaayo yokulwaza obadde we butyo naye tunaabwewala tutya muganda ng'atuwuliriza information tambuza obubaka n'omuntu tambuza obubaka era mugende kati program ebeera etandise mu kaseera kano kenyini naye kazjo bino tutandikiraawo ddala nate mu full swing zukusa munno tutandise aya basi Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike. Ebyaddala ke kaseera nyumira obulamu bwo nga tokkiriza ku bantu badwa butaataaganya waliwo munanga abulisa obutwa nnyo obulamu onoobunyumirwa otya nga tuli mulamu muganda wange olina okuba nti oli mulamu bulungi nnyo ddala tonga tamba bati mponampona. Program Behind the News ekiri emabega amawulire tuba tusimbudde ntenga tutandise butereevu nnyo munaffe atuwuliriza eyakatwengako webale kuba nti nawe otweyunzeeko. Omanyi nagati Behind the News tutegeera ki ekiri emabega w'amawulire getulaba getuwulira getugenda maaso okuba nti ate munange tusomako oba tulaba kakati katutandike n'okutereeza nagati no Behind the News kasojiwulira omanya
waliwo documentary kitegeeza olutambi oba akatambi akakwatibwa wiki eri kwana bagamba noza kyo kyogerako ndowooza nabaga ku Saturday wedde kyo kyogerako Saturday eno n'ebirala but wiki eyo gye tukubya amabega eri etali gye tulimu eno but eri gye tukubya amabega waliwo omusajja munnamawulire akola omulimu era ng'akola ku BBC era nga y'omu ku abapresentinga program ez'okufumba gye bayita is a reality show bagiyita Master Chef program eyo y'omu kubagikola actually is a co-presenter eri ku BBC omusajja oyo bamuyita Greg Wallace yalabikira mu katambi wano Uganda nakalabako nga katambula kyo bakansindikirako nange wano omu yakansindikirako mukono gwange ali bweru yakasindika nga akatambuza biki but nga tuvuga tino behind the news osoka n'olaba kyogenda okuba nti oyogera obuulira abantu kituufu asituufu fact check kakati nagenda okuba nti nnoonyereza katambi ako kennyini nga kalaga nti omusajja yakola documentary barcodinga documentary ng'egaya tino barcodinga olutambi olulaga ekintu kye kivudde ekitambula kigenda kitya nga balaga nti nno waliwo kye bayita the British miracle meat nti ennyama ey'ebyewuunyo ey'Abangereza of course kwaliko Uganda waliwo emmere empya eyingiddewo naye abantu balaba katambi ako katambula amazima gennyini nga documentary eyo omusajja ono yayogera ku kye bayita British miracle meat yayogera ekintu kimu kyokka nti waliwo emmere empya eyingiddewo nyama steak gite steak nyama naye nga its engineered human meat nti nyama y'abantu gye bakoleredde ne bagikola ne bagiteeka mu factory wali kati bagisavinga ne mugirya documentary abantu bagira bayitirivu nnyo era nalaba comments z'abantu mama nga bayitirivu nnyo bagira bakomentinga mu Bungereza eyo wamu ne munsi yonna nawo ne Uganda kyaliwo naye ngeno gyetegereza omanyi sometimes waliwo abantu bakola ebintu nga yagala okutunda ekintu abantu bakiraba nnyo okutunda ekintu that negative publicity nakyogerako bubi abo ne bakitegeera ate bubi nnyo ne bakitegeerera ddala kati documentary eyo amazima gayo ku documentary si bwe yali bayite bali mu kuba nti bakubakalanga oba batunda oba balaga nti waliwo factory eno gye twogerako emayiddwa nga Good Harvest nti egera mu maaso kubanga ekola ennyama y'abantu n'egiguza abantu wamula ekituufu kyeki muganda nga atuuliriza eno kampani of course mu documentary baga nti nno ekola emayiddwa nga Good Harvest nti ekola ttaani 6 ez'ennyama y'abantu ekoleddwa buli lunaku era omusajja ono Wallace bamutambuza mu production fact plant yonena ne bamulaga namuga kira 3 ez'ennyama engeri gye bazikoleramu cake engeri gye bagamba abantu basi ne bazikuzaamu ne bakola nutrients ne batwala mu tanka wali ne bagamba kwano tusalira abantu obulere bw'abantu nti singa abantu babeera dona ayinza okuba nga ali eyo n'atuwa kasimbi ne tugira tusalasala wano obunyama baba tuwadde olyanza okuba nga lyaga ati anze ngenda kufa sitaga mbiri gwange kati mugusalesale abantu bagulye ne bayimulaga bene ebyo naye naliikira nagamba kino nga kibi nnyo nnyini ddala akati ono Wallace gamba ne chef era mutambuza amayiddwa nga Michael Rocks Jr namugamba nti sampling okunyama eno gyongamba okulya abantu balina okuba nti bagirya era bano badiscussinga ku aspect y'ennyama eno engeri gye bagikuzaamu engeri gye bagijja ku badonors abengi abagireeta ne bagamba nti anze neewaddeyo nga bava mu East London north east of London nga gye bava n'abala bava south east akati ku point eno of course anwananga okubanga bagamba nti this was disgusting ebyaddala akati omusajja ono bakola ne bagende kubanga jjukira mawanga gano gonna actually embeera eraso okubanga etandisa okuba nti mbi mu byenfuna high cost of living kati mu Bungereza omusajja ono agenda interviewing omukyala myaka 67 egy'obukulu nga naye agamba nti kibayita cost of living crisis ansa okuba nti munange embeera abantu balaba ssente bintu bya buseere namugamba nti nkuwe ennyama eno n'ogirya nga donation omukazi neyeebaza namugamba naye omanyi kyogera okulya eyo nnyama ya muntu so omukazi yakola omukazi n'agira gamba nakyankalana nava ne ku basi n'afuluma ebweru nga yekyanza gati akangene effe enjala wabula sijja kulya nyama ya muntu gyompa musajja gwe nga mujoga n'okujoga kakati muganda wange bwekyo ekiri naye
okusinza ku documentary eno amazima gagali bwe gati nti company eno egeza kuba nti efulumya product yayo empya premium product eri mukulirizinga mukusaba okula products empya eno products empya gyefulumya nyama kituufu n'ennyama eno gye bafulumya si y'abantu wabula ennyama eno it's meat created using donations from children tuli fenna nti ennyama bagenda kuba bagikola nga bakozesa abaana bawayo donation omwana yagana wayo akase bakunganya sente okuva mu baana then bano bakola ennyama nibakola ennyama then ennyama eyo kati gibakola ki gibakuba nti batunda kati ekyo kyekipi kyebali bagenda mu maaso okuba nti bakola ki bakikozesa ekyo kakati in fact bagiyita bagiyita gravy mulimu gravy ew'abaana era baga nti mulimu actually gakuba n'ennyama y'abaana okusookera ddala akati kyova olaba nti nno eno promotional film gye baali bakola gyebali bali mu kutambuzaawo of course bangi bagiraba ne bangi tebabuulira ate ekiremega wa kino abasinga obungi tebakimanyi nakukimanya balowooza nti nno mu Bungereza eriyo company Good Harvest egenda maaso okuba nti bakola kye bayita ennyama ey'okuba nti munange that is eriibwa abantu kavidiyo kali katambula kaleka nga 6 n'ekitundu awo bwe katyo 6 n'ekitundu kavidiyo ako ne that is ekyo gamba nti nno lyakola publicity ye negatively nga alimba naye navo n'atereeza ensonga but nga ndola kubanga batereeza nze mbaze okuba nti nkubuulira ekyali mabega documentary eyo munaffe atuuza sometimes bazita TV hoaxes oli alimba n'agamba nti okay oba negative publicity negative publicity kisobola okubeerawo bwe kityo tule ebintu bingi nnyo nga bagenda babikola bwe batyo naye nga balimba bulimbi bantu nabeera bali good bwe bati ne bakuba akalamo nga mulindirire ekijja kikino kijja kinaye kikambwe nnyo ne mulinda ne mukola ki mugenda okulaba bambi nga just kiwani nfa baba bata kiwani that's a hoax mubeera bwetyo munaffe atuliza gwali Impact FM radio Lwasa Mayinja kale twatase program kati akaseera kaloke nyini agemwe gesobole okuba nti nkuwa naye ate katukandike program obudde buno bwennyini muganange atuwuliriza era nga bulijjo tena kuba ntandika program nkugamba nga tumaze okuba tutereeza bannaffe biki balaba bewala mu mawulire tutandise program kati gano ge mateeka agafuga program behind the news etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okujjako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Afrika yokka si eri mu kubonaabona muganda nga abantu babonaabona ebyaddala babonaabona abamu nenga tugere maaso tubatase program behind the news gavumenti nno ekiri mu mawulire twekikkirizanga unless nga tumaze okuba tukikubuulidde wano butereevu ekyo twakasibwa mu ekyo weekend munywanyi wange Dr. Galuwango yasindikiddeko ka message awo nga kalaga ki abantu be I think Eastern Uganda awo aba Palisa awo yandoza Palisa nga bakoze ebintu byetuwe twogerako wano waliwo report yafulumiziddwa by the way ey'abaana ab'ennakanyonyi mu ssomero eryojjukira eryalya emmere ne poliisi nako okunoonyereza erabe eddala oba butwa oba si butwa abaana ebaalya naye report yafulumye ng'egamba nti abaana bano baalya emmere ngeri baali bajanise bubi bagiterese bubi so aflatoxins obutwa obwo obeera mmere nga bagiterese bubi bwe babalwaza twayogera no ku mmere ku bintu ebiteekebwa mu mmere as a way of preservation nga bagikuuma abamasomero kuba nteyonooneka twakyogerako ko sometime back abaana bawumudde abamu of course nikimanyi nti nno n'emmere yasigaddewo ku masomero yasigaddewo kuba kati baba kitegeeza nti nno abaana officially balina kuwummula nga 23 yes ye wiiki ejja ku Lwokutaano wiiki ejja naye bawumudde ezira 23 zijja kuba no 25 awo 25 awo somera wiki number abamu bali omulana wiki ewedde bazze obuzikona reports onako olweggulo kakati cheza nti omukulu w'essomero gwe nannyini ssomero wa savings ebyaddala olina emmere mu store waje wagula no stockinga kati ogenda gitereka abaana bagitenga bakomyewo n'emmere eyo balagenda wengejjo gitereseemu eyinza okujjamu obutwa gwenyini oziteekamu nate ebigaa nti nebigenda gikuuma nga teyonooneka bufuuka obutwa so ebyo nebyo bibeera bwe bityo kati poliisi atugambye ekyali nakanyonyi emmere bagitereka bubi nejjamu obutwa obwalwaza abaana kumpi abaana basukka 2 mu ssomero kibi nnyo ddala ekyo kati ekifaananyi kyaperiza of course kyabadde I think gundi yekyalinzeeko Charles Onyango Bo yadde ku Twitter n'agamba Uganda authorities impound maize dried on Kayunga
tarmac, Kayunga town tarmac roads. Dealers said town officials take bribes from them to allow them to dry grain on the tarmac roads. Many roads in the town have been blocked by maize grains. Oh, kinono chibinyonyi dala. Estory yafumbireko ne monitor, Uganda Monitor. Abo buyinza bagezi maso ne bakwata kasooli gwe basanze baanise ku nguudo mu kitawuni ye Kayunga ku chorus. Nti bawenguza ab'ebyokwerinda abamu ab'e mu katundu ako ne bablockinga n'oluguudo abantu baanikeyo kasooli waabwe. Kati owulira embeera bwe tujja kyogerako ekyo maybe next Saturday. Obutoosa okuba nti ate ojjaawo kati gwe mu Uganda wange bayita mu kisenyi ne bakuba obuwunga gwe n'olya oba n'olya n'onywa nengonywedde obutwa bwe bajje ku chorus wali emmotoka ziyitawo buli kimu kiyitawo obutwa busigalaawo chemicals hard metals ezibeera waawo zonna n'ogenda mu maaso gwe n'olya n'onywa enkere mukeera nga wayise omwaka olwadde kansa nga ye omusuubuzi asanyuse ali mu bbanga abuukabuuka kuba muwa ssente kibi nnyo nnyini ddala n'ekyo nakyo. Kale wiiki eno wiiki ewedde waliwo eggulu eryafuluma eryo nga sifu wayina gamba tino sometimes tulaba ntugamba nagamba wano kansoke I think nkole bwe nti naga ekyo kye bayita vaccine eddagala erigema vaccine lyeddagala erigema obulwadde bwonna tuli ffenna ku nsi kuno kwe tuwangaalira vaccine bakola nkole ku nsi kwe tuwangaalira kuno vaccine oli kasita akola vaccine aba agenda kugaggawala kufa bugagga. Lwaki? Kuba abakoze eddagala ery'obulwadde. Teri vaccine gye bakola nga twali bulwadde tekiri ekyo era tekibeeranga nawo okujjako olinga akulimba bulimbi. Teri vaccine gye bakola tewali bulwadde. Kakati nakutegeeza wano lumu twatogera ku nsonga za COVID-19 negamba zimu tujja kuzogera ku mpewo olw'ensonga emu oba bbiri ebyaliwo omu abitegeera. Abasajja ne bagamba nti nno tufunye obulwadde obwa COVID-19 mwaka gwa 2019 nga tugenda 2020 nti buvudde Wuhan China. Nenzija wano ku mpewo nenkugamba nti vaccine eya COVID-19 yakolebwa era ng'erina obwannannyini patent nenyo basomera na wano ku mpewo era ngirina patent kiseeza nti obwannannyini olwagikoze agitunda afuna akasente ke tewali muntu asobola gikola mulala yenna ne oba ofa otya nti vaccine eyo bw'oba olina obwannannyini obwo kitegeeza tosobola kuwa muntu yenna bwe yonna agikola unless ng'omwaddeko sample obugaa naye ikola fulumya kyova olaba nti nno corona yatuluma weruma abantu mu nsi yonna. Namba president wa South Africa ng'ageze mu G7 ng'ayaga kufukamira na wansi ng'abagabane mu tuwe naffe tupakinge ku vaccine ku semazinga Africa ewaffe ne bagaana. Ojjukira Bill Gates wamu ne mukazi we Melinda bava ne bagandi bakyankalanye ekyabakyankalanye kimanyi yali patent ya vaccine. Lwaki tubyogera bino kubanga be bannannyini abalina patent eno. Kati vaccine okugikola bagikola nga waliwo basooka ne bakola obulwadde ne babugeesa ku bintu oba ebisolo oba guinea pigs oba emmese ebiki byonna ne ku bantu bakikola kuba bali bakikozeeko era then ne bageesa bakola obulwadde obwo ne bakola ne antivirus okuva mu bulwadde bwennyini kuba bulwadde bwennyini bakola ne bajja mu vaccine. Kiyinza nti nno oli asooka kukola bulwadde then nalyoka akola vaccine egenda okuba nti ebuziyiza. Lwaki abukola era lwaki agikola yafuna essere kubanga oli wakola obulwadde n'abuta ne bugenda mu bantu abakoze vaccine ye ng'agirina ng'akimanyi nti we bunaagenda mu bantu bagenda kujja nga badduka bagambe twagala kuba ani atuwa ku ddagala agente eddagala lwalina gye gundi then eddagala eyo alibaguze yabeere ng'akola ssente akole mmane mu mbeera bw'atyo. So ensi bwetyo wetambula bannaggagga aba pharmaceutical industries bwetyo bakola ssente mugana ng'atuuliza ali ku Impact FM Lwedi Lwasamanja kanze tugulewo tutandike nate. Lwaki bino mbigamba kubanga mu ggwanga ery'Abungereza wuliriza bannasayansi ab'omu ggwanga ery'Abungereza kiga batandise okukola vaccine ez'obulwadde bwe batandika kuba batugamba erinnya
babuyita disease X tebannabuzuula mbu mark my words mbu tebannabuzuula bati bakoze vaccine yaabwo nagamba nakutegeeza endwadde bakola nkole esinga obungi viruses bazikola mu laboratories ne bazisindika ne zigenda ziruma abantu then ne bafuna eddagala abalikola dda kakati wetwebeza muganda ng'atuuliriza kituufu teri bulwadde bulala bujja nga vaccine yaabwe bagikoze oba nedda ekiri mabega wamawulire program totya toyingira wasuwa kitanda uli bwakeerera muganda wange zukuka program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike kadde kakulaga bikusike munafe atuuliriza atereeze munafe ebyasoba tunabiteeza tutya nga tusharinga information etambula bwetyo mpolampola munafe atuuliriza kale nno tumbulemu kugamba ti nno abangereza bannasayansi mu bungereza UK scientists munafe atuuliriza bali mu kuba nti bakola vaccines ez'obulwadde obupya omayiddwanga bwe batamanyi linnya naye bagenda babuyise disease X munange akati bagamba nti nno UK scientists began developing vaccines as an insurance against the new pandemic caused by unknown disease X ndi bannasayansi mu ggwanga erya bungereza balanse okuba nti bakola vaccine eddagala erigema mbu ng'ekyokwekuuma eri obulwadde obupya obuyinza okubalukawo ekibambe epya okuba kibalukawo ekimanyiddwanga tomanyi nnya lyakyo ne bakiyita disease X omulimu guno guli mu kukolebwa ku government high security Porton Down Laboratory Complex mu laboratory ya government emayiddwanga Porton Down mu kitundu ekimayiddwanga Wiltshire era bageti bannasayansi abasukka 2 be bali nkwandi bakola omulimu guno bagee batandise okuba nti bageze wansi ne balistinga down wansi endwadde wa virus ez'ebisolo ez'enjawulo nti esobola okuba nzirwaza abantu mu maaso eyo okwetola ensi yonna kale bagamba nti nno batandise okufuna baga nti eriwako zonna ezigenda okuvaako kibeta future oba next pandemic mbwe ekibamba ekirala kigenda kuva ku ndwadde ki ku viruses ki so olwokuba tebalina linnya naga nti ekyoli kino bakiyise disease X eno kiriyita health security agency mu ggwanga erya UK balina kibayita containment labs balina laboratories ez'enjawulo bannasayansi bakolera ezisakkirizibwa banoonyereza bakola ki nga bali mu kukola kati yakuliremu kino bamanyiddwa nga Professor Dame Jenny Harris ono yakulira UK health security agency yagambye kyebageza okuba nti bakola kweteekateeka eri obulwadde obupya obunajja akawuka akapya akagenda okujja kiva batandise okuba nti bakola beeteeketeeke ng'obudde bukyali nagamba singa babayiseemu kkiriza obagaana kuba kimanyi nti bayiseemu tujja kuyimiriza obulwadde buno oba butulumbye nga tulina okuba nti butukolako obulabe obw'amaanyi era tutandise okuba nti tukola vaccine zino era obudde bwonna tuwako tuzanjulira abantu kakati kibayise vaccine development and evaluation center wali ku Porton Down bagenda nti bajongeddemu kati amaanyi okuba nti ekola omulimu guno okusooka eno center bali batestingira COVID-19 nakulaba balwanyisa batya kibayita variant empya eziba zibaluseewo kati variant empya bazitadde balinga kati bazitadde ate babuuse ne bagamba bagenze ku bulwadde bupya ku vaccine empya ngwede waliwo variants empya ezo bagamba bannasayansi ku sente eno era bamonitalinga waliwo pathogens obuwuka obw'enjawulo bagamba nti nga blood flu, monkeypox, hantavirus zibagamba nti waliwo ebitambuza obulwadde buno nga emmese ebintu ebityo bali mu kuba nti bakyanoonya tebalina kuba nti bazuula vaccine naye kati bagenze kuba nti bafuna ate vaccine endala okuba nti bagikozesa okuba nti beetaasa oba balina kyegenda okuba nti kijja bibaki bigenda okuba nti bijja of course bagenda nti waliwo kye bayita Crimean Congo hemorrhagic fever bagenda nti obulwadde obutambuzibwa enkwa bagenda nti ate butta ku bitundu 3 ku 100 nti abafunyeyo ba volunteers 24 okuba nti babatestingirako jabs zino ez'enjawulo mu early stage clinical trials akati obufuusa obulwadde obwo hemorrhagic fever buli common nnyo kuba kati temperature ziri waggulu ebbugumu lingi nnyo so abantu bali batambula nnyo balanze okuba nti badda mu ggwanga erya Bungereza nti baleeta obulwadde abali bagenza okuba nti balambula batudde ku kiri Professor Harris agamba nti enkyukakyuka y'obudde n'obungi bw'abantu wuliriza enkyukakyuka y'obudde n'obungi bw'abantu
bitandise okuba n'okutambula kwabwe bitandise okuba nti byeraliikiriza mu maaso eyo wayinza okwajakubawo nate ekirwadde ekipya ekibalukawo. Nagamba what we are seeing here is a rising risk globally. Abantu nga beeyongera obungi batambula n'ekikajika y'obudde nti balaba nate obulwadde obwanjawulo obungi obugenda okuba nti bujja. Nagamba bino bizzo ensonga nti waliwo kibayita urbanization, okukulaakulanako ebibuga ebyenjawulo obadde butambula nnyo mu mbeera bwetyo. Kati muli bangi balina okuba ne babakendeeza okkiriza obagaana. Kyageza okuba nti atubuulira muganda ng'atuuliriza nga tunawakuba tweyongerayo. Njagala ojjukire eddoboozi lino, saagala mugaye nti ate omanyi mwerabira nnyo. Njagala ojjukire eddoboozi lino alizannyako babigabo luli n'endijjako, naye njagala oliwulire bulungi nnyo. Then tugende maaso ne program. Kale omusajja bamuyitanga nakala akyaliwo bamuyita Bill Gates, yagamba bw'ati, we need to meet a new constraint. Twetaaga nate okuyiya ekintu ekipya kirina okuba ntutuukako. And that constraint has to do with CO2. Naga tulina okuba nga tusala amagezi ag'okujja ekizibu kino. Ekizibu kino kyekuusa ku CO2, that is carbon dioxide, omukka oguva mu factories, omukka gwe tufulumya, omukka gwe twokya ebintu oguvaako. Ekizibu ekyo kyekuusa ku mukka ogwo. CO2 is warming the planet. Carbon dioxide ageza okuba nti abugumya ensi. Nga bw'okiwulya kati obudde buno kyenagamba tulina okwegerereza nnyo biki ebigenda mu maaso mu nsi. Europe, Bulaaya eri mu kwaka, heat wave eri mu kwaka. Wegendereze nnyo ebigambo bino ne TV gye bamulege mulaba. And the equation on CO2, nagamba carbon dioxide ono ali mu kuba nti abugumya ensi, era ekyokugjawo carbon dioxide ono wuliriza igwe gw'ofulumya ngussa, is actually a very straightforward one. Nagamba nti nno okugjawo CO2 okendeza carbon dioxide kitono nnyo nnyini ddala, kangu nnyo nnyo kalinga kulya cake. If you sum up the CO2 that gets emitted, bw'obanga ogasegase carbon dioxide gwe tufulumya, that leads to a temperature increase. Kivaako ebbugumu okweyongera. And that temperature increase ebbugumu eryeyongera leads to some very negative effects. Kiviirako nate ebintu ebitubeerako. This equation has 4 factors. Kuno equation eno oba ekibalo kino kirimu ebintu bina eby'okwesigamako. A little bit of multiplication. Mulimu okubala n'okubisaawo. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to 0. So tuyina ku side ya left tekeyo carbon dioxide twagala afuke 0. Kitegeeza nti abafulumya carbon dioxide nga tebakyaliwo oba nga bakendedde ku 0. And that's going to be based on the number of people. Kati okendeeza carbon dioxide oyo gwe tufulumya kirina okuba nga kitambulira ku bintu bino bina: obungi bw'abantu, the services, biki bakola bye bakozesa, each person's using on average, biki mukozesa buli kaseera buli muntu, energy, amaanyi ge mukozesa amasannyalaze, biki mukozesa bito okutambuza emmotoka oba gwe omuntu oba gaali oba pikipiki, on average for each service, biki mukozesa like services mukozesa bwe zisonga mutambula, and the CO2 being put out per unit of energy. Kashitegeeza nti nno CO2 eyo tuba tujja kuba tugijje mu kibalo kino. So let's look at each one of these and see how we can get this down to 0. So tunya buli kimu ku kino katulabe engeri yeso okuba tuleeta carbon dioxide ebe nga ali 0 tetukyamufulumya. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to 0. Nagamba nti kunaba zonze embaga yako zonna okendeeza CO2 zina okuba nga zigenda oba nga zigenda kutuuka ku 0 oba sina kindi 0. First we've got population. Ekisooka tulina obungi bw'abantu. The world today has 6.8 billion people. Weeyogerera ng'ensi yali y'abantu obuwumbi nga 6 n'ekintu obuwumbi, weeyogera ali mu 2010. That's headed up to about 9 billion. Ekiraka nti nno tugenda kuba tugenda maaso eyo nga biliyoni nga 9. Now if we do a really great job ne bwe tukola omulimu omulungi ennyo nnyini ddala on new vaccines, omulimu omulungi gwagambako nga tukotonzeewo vaccine empya, healthcare, ku byobulamu, reproductive health services, we ne tulaba abantu nga tebakyazaala nnyo, could lower that by perhaps 10 or 15%. tusobola okukendeeza ebyo n'ekitundutundu nga 15 ku 10 nga tukendeeza ku ekyo. So this is a wish. Kati kino this is my wish, kyekisuubizo kyange. It's a very concrete wish Era nga kimuni kyagundi kya bwenkanya ngenda kyogera that
we invent this technology. Anti tukole ki tuzuule teknolojia eno omupya. You gave me only one wish for the next 50 years. Singa mumpa esubizo okuba ndi njagala ku myaka 5 ejijja. Yeah? I can pick who's president. Nyinza okulonda ani agenda okuba omukulembeze eggwanga. I can pick a vaccine. Nyinza okulonda vaccine kiragajagala okuba tukuba abantu. Which is something I love. Kyesinga okuba nti njagala nnyo. Or I could pick that this thing that's half the cost with no CO2 gets invented. Oba nyinza okuba nga nnonda ku kino ekitagenda kuba nkyagala omukka guno gwa carbon dioxide okuba nti gukola ki gweyongera. This is the wish I would pick. Eno kati ku ebyo njogeddeko bena kino kyengenda okulonda okendeeza ku bantu okendeeza ku mukka wuliriza kyeya pickinga yalonda ki. Unbelievable progress can be made both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. The benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth. Siya kwongerako nagamba ti no vaccine siyamba muzimpadde zijja kuyamba ku bantu tukendeeza endwadde ziri mu baana balinga bakyalwala ekikulu kiri nti ekyakyasembyezzaayo tukendeeze ne ku bungi bw'abantu. Omungi atuwuliriza tuli ku ki kino kye tuliko. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Ati balaba mutidde temutya baganda batimutya bino bintu byansi byakuleka bigenda mu maaso naga tino Katonda ina bajjabe kuteesa kwe tuwa ekigambo ekyo. Kuteesa kwa ina bajjabe Katonda ina bajjabe baabo bazze katogereko ko nammwe we kumyo kya wirizo kya abagwali eyo ku noti 7 noti 5 984 isimu za fano mu studios of course ze ndi mu kwandi kusomera abaine simu of course ya message yange muso kwa musinikiro bakonya kwa busoma noti 7 noti 4 ana 9 tulinga tuwa yamuko ate lwachi nedda bintu byansi byakuleka nagambye tulina okuba tugabana information amagezi tugabine tugabana eri bannaffe ab'enjawulo mubeera bwekyo kale okay mwe kwanga muwuliriza kale kanfune ezo simu z'abannaffe nate tubenga tuye kiba tugamba kukigenda maaso mu nsi mutuwangalira Impact FM bana mulangira gegange simu ya musisa yesimu nange mukwano gwo testa kama zigo yesimu ankwebalize ddala ne program zirizo okola amatumbi budde weewaawo taata era okoze omulimu ogw'amaanyi yesimu naye bannayuganda abawuliriza Impact FM okizuula nti sigwe wakola enteekateeka eby'omupiira weesaleko wekka owulira mulangira ng'asomese n'oba ng'okitegeeredde ddala ebintu bye tutegedde bannaye tubyesonyiire ddala mukulu mulangira okumanya abaddugavu kanoolera ekigambo ky'Oluswayiri Oluganda eky'Oluganda okumanya abaddugavu batujinga wa osobola otya okuŋŋamba nti bwendaba 8 zibafaawa 2 nange nenzikiriza nekwamungalo nebasumativu nekyo ate bw'oba owandiika 80 million zo teziba 2 ekyo kibalekere ng'abakuuliriza webali eddala okay mind control you know ekyo kyebagamba kiri nti nno waliwo ebigenda mu maaso kuba ntugo bikola waliwo agenda y'okupromotinga ebintu bwe bityo nti 8 weziba nga ziri ssaawa 2 dira 2 gijje ku 8 osigaza mmeka Impact FM mulangira gegange sebo wale kuweereza webali kuwuliriza sebo n'omuwulirizaawo esebo era akwagala nnyo engeri gy'osomesaamu eggwanga n'obutaasa esebo nagwa Charles nsoose kuwulira sebo enamaŋŋaŋa esebo ensi gye tulaba mulangira naye alina otutaasa engeri gye yafuna bajjabe bakola kyamaanyi okulaba nga basaanyaawo ensi esebo naddala ffe abaddugavu tulinga tulina kye twabakola tusobola ogineerawo oluusi nga netukozeseza byabwe netwefubako nnyo ne tulaba nga tukozesa ebyaffe kuba ate nabo basinga kwagala byaffe ebiseera ebimu kituufu ebintu ebifuuyire tebabyagala ate eddagala be balikola ekikwewuunyisa amazima bukiyo nsuubira nabo tebawulya
Bazen. Chokaba na Uganda ne babululu kanira. Yeah. Ugamba kale babano. Bale ndagala ababikola babikwa. Kote babirya. Yeah. Chokafe babikolera ate ne tulya. Kuliza bana Uganda babyesoni. Okay. Yafe tulne kubyafe yokka. Yes, sebo. Bana Uganda bananye mutakweta. Kale. Wale kueleza murangira ye byange. We bali nnyo badde abanda bire nnyo munange abena mahanga. Okay. Insimu tuwangalira. Omulangira, good morning. Omulangira kalame, good morning. Hey, thanks for the behind the news show. Okay, I am always listening from, okay, I'm Gavin from Charlie Wajana. We are also prepared for the next pandemic by not receiving their vaccine and eating their poisonous foods. Webali nnyo wana Gavin. Okay, Charlie Wajana batobere nnyo we kwanga bawuliriza. Impact kwoli. Omulangira. Wangisebo. Ogana ogero rumune yande ba. Sina jitunde ya tuwesente ngedile yiye. Ona jenda ganwa. Esebo. Sajja muola ba. Bagenda yafuna ndagala kutegeza bujjano ekajunga. Yes. Nga yemanyibwa ko munsi yonna mu kulima amatooke enanasi ne mwanyi. Nyate bujjinga tugande tukifuuyire. Yes. Abantu abasajja balaba ajena buji nanaga jinisijagala annaga nanasi nini nefuuyire atoluvanyuma kati babiganye ettaka lyonna buli nefuuyira ettaka kubuli olikema nali kugumuka kumusinga mukyeri amazima kakati tetumayinde ddala lwagye tukola ki kitulaganira abasajja ngo bannange nabatundika Fandwa tunakundwa ni kukula kumiri nini. Sibura kukula mu. Ati ne kujuka. Yes. Wala jabari rangago. Wabadi banga babira mu ngabakora. Iri tubyari rangago mwanyebe ni mwanga twawangala. Emwanya byengeni ebanga deni. Ni emwanya twawangala zikara yifa. Kama tukuri ya kituli kubandana. Ukaba jitunde antasura kangu minde. Kali nianze governor Collins Kafero. We bali nnyo bali ddala. By the way, omanyi bwogede kayunga nenzijukira. Of course ebyettaka okuba nti abantu balima balifuuyire. Eyo plan yafuluma ddannyo ne bana ngogiteeka mu nkola mwaka gwa 1990 mugumu. Obazuula company maidwanga eya Monsanto. Okuba nti ekola ebijimusa baga nti ebijimusa n'ettaka eryo oluvakola Agent Orange gwebafuuyira mu Sematalo w'okubiri wali gwebafiira no si Sematalo bati mu lutalo lwa Vietnam ne batta abantu nakati bakyalwala bali nzukiza n'ekigire kirala ekayunga eyo obulwadde obwaleetebwa abantu ne bafa mujjukira ebiseera ebyo ebyaba 7 obulwadde bwaluma abantu b'ekayunga eyo bwabalumba even before ba 7 before obulwadde bwalumba abantu ne balumba ne bubasooka abantu badduka ekayunga eyo era kivuga nti ne kayunga batekanga abantu bangi abamwanga agenjawulo bangi yo bagendayo nga batense test bazayo buzi yoli okusooka ekyabajjayo ekyabatenya actually population y'ekayunga ekyagitenyo obulwadde ne manje bwava kwe tuli Impact FM Andra kalemo gegange sebo imanye ntereza wow tata kuuliza naye kugoberera nnyo yesebo ye musajja abalisasulwaki munnaye enkola yawe nga si ya mirembe yesebo emirimu gyako ewaabwe balaba naye baligenda abagamba nti we tebafuna kyakuyiga Mukama Katonda oyo yesebo fe abaddugavu tajja kutusuulawo era ebiseera byonna nga wazaatulwanirira era ajja tulwanira buli kadde simanyi empeerezaayo sizigaano kayunga okay ekitulinga kitiibwa abekayunga mubanda bire bonna bagebere tubaagala nnyo okay Impact FM kwoli obudde nga budduka wangi ela wangi sebo tunywaako katono oyinza tuyamba mu mawanga g'abazungu n'otuwulira mawanga ameka agawumyemu omutwe mu New World Order
Okay. Kale amanga meka agaomye mutwe mu New World Order. New World Order. Abasajja abagitandika bali bajju bali bayudaya. Rothschild wamu ne banne. Amschild Rothschild nagaji n'okubanga taking over kibayita agundi banking system ensi n'okuba bagitwala bagiri mutano bati. Era ogero kulaba mulimu akalandi kati America kuba sinsi y'abantu just bero America nedda mwanga magate mugana wange n'ekyo kyane kyalala omati oga kunywa wali ali mu kalumanywera. Hello Kalema, thanks for the lecture. I am Masud Isaac from Kabenywa Kapchorwa. Okay, mwe kwanga mudiza munange, thank you. Okay. Abe Kapchorwa banda bire nnyo bageba ne tubagala nnyo. Ndoza gwasembayo wanji. Hello. Hello. Wanji sebo. Webale murangira. Yesebole webaleko. Anyono. Amazima abantu yabo yadenga balimu abagundi abayisirayiri abayidaya abamerika abangereza. Yes. Nebyo nakatonda era birimu. Ngaba bali bategeka omunala babeli nga bagala bafuna nene kino katonda ajja tuyamba kubanga tebalina buyinza bukola muntu tebalina buyinza bukola ki obusanyawo abantu sibe bakatonda amaziba genyene yadde yena bikola naye mukama gyali. Okay. Munefu watu wageba dikola bena mukama gyali mukama gyabera yokiriza obagana n'abasajja balemera kola gati ayayayaya geba tandika kola saibongo ni bazi modifying ne bakwa terminator kali bali ku robots bali ku robots bagamba what God can do man can do lwaki tumujja mu buyinza tumukube tale kibaliko kyokka ekyo obudde butuweddeko basemole manyawo nate program yetu tusteke wali kumwegutu gwa of course ogwa YouTube our story UG nezibeerayo wati bajijeyo baba nkisokuba ndi musokuba mujiwereza abanamwe abantu bajiwulira abasinze bweru nga mutuwuliriza nabeera ku mikutu bane mwe bali nyoyerera mwena mbagala nnyo ebyaddala kalugende fere kole ku dduyiro abagenda mu mikolo mwenna bane mubeere bulungi nnyo nyiddala mulye bulungi kisinga obukulu ennyo mulye bulungi ate okulya bulungi kwa rahisi limire wakalima mu box limawo gundiyo mwe bale kuwuliriza katonda abakuume nga bulijjo omulangira Kalemage gange program bwetyo etambudde behind the news mbe bulungi mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.